sina kibe sobola n'okujja mu bulamu bw'ensi era bonna mukiraba kati abantu basinga bafa nga tibugiddi ne bano abantu mubulaba amaanyi ge bakolesa basobola n'okunzika naye abantu bange bonna bannayuganda benkolesa nkolesa abantu basobola omutwalo kumusukulu I have close to 1 million people dependent on you. Kintu kyonna kyonna ekimbaako don't stand back. Eby'omugagga Ham Kiggundu si birungi agamba waliwo abaagala okumuta naye bo be baani. Butereevu mukwano gwa enkwaniriza ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Yo famire y'omukulu Katolu Bwama eno evuddeyo netegeeza ensonga eyaviiriddeko ate musajja mukulu ono omututumufu omuntu w'abantu Honorable Katolu Bwama okufa. Era bano bagamba munnange amawulire g'okukwatibwa kwa munyagwa mugati gwa bata gano gakuba nnyo wala omugenzi era yali aliko mu kifo kimu ekisanyukirwamu we yafuna amawulire gano bambi omutima negwekangamu nawulira nga omukka tajagusika bulungi era awo mu kwagala okulabika nga ate munange bamuddusako mu ddwaliro eriri okumpi ono teyasobola kutuuka. Jukira mugati gwa bato oyo y'omu kwabo abadde close nnyo eri omukulu ono Katolu Bwama era nga buli kyonna ekimutuukako kimuyisiza ddala bubi. Omukulu ono mugati gwa bata yavunaanibwa omusango gwa trespass and property damage era ng'ono yakwatibwa ku lunaku lwali lwa 2 omwezi guno gwennyini gwe tulimu nga ennaku z'omwezi 5 ate nga teyakwatibwa yekka yakwatibwa n'abantu 5 balambirira. Era okusinziira ku famire yo egamba kino kyandibanga kyekyaviiriddeko okufa kwa Honorable Katolu Bwama. Eyo nno nga nkugyeyo mukwano gwange ye omukyala Shiba Kalungi ono yazzeemu n'alumbibwa. Jjukira bano balina ensonga zaabwe n'omukulu Mamuli Katumba era nga bino byonna byatandikira mu meeting emu ku ezo meeting eyasooka okubaawo eya Federation. Omukulu Mamuli Katumba we yakwatibwa n'akanyagibwa waweeru wa meeting bw'atyo n'atasobola kuteesa. Era ono nga bali mu lumbe lw'omukulu Katolu Bwama ono nno nga mugenzi. Musajja mukulu Mamuli Katumba nga ono radio personality ate nga omuyimbi wa kadongo kamu we yakutte ku muzindaalo n'atandika okusabula omukyala Shiba Kalungi. Ono yategeezezza nga Eddie Kenzo we yakola ekyamaanyi nnyo kubanga singa teyali Eddie Kenzo yali agenda kusibira luzira because ono yagamba yali agenda kusika enviiri z'omukyala Shiba Kalungi zonna azimaleko ku mutwe era n'ategeeza omukyala Shiba Kalungi nti tamanyi wa bo gye bajje industry eno. Jjukira ono y'omunnange ku bantu abatandika edda ba Paulo Kafeero omukulu Freddy Sebata abayimbi bonna mubamanyi Wile Mukabya abakadongo kamu abo nno batandika dda ekintu kino kya music industry nga bagitwalaganya. Era ono awadde ensonga ye lwaki Federation eyo ewalana abantu abamu olw'ensonga ye nga ye omuntu musajja wa Nuupu era mu Federation eno obanga oli wa Nuupu manya toyinaamu kifo. Bw'atyo musajja mukulu ono Mamuli Katumba oyagezzaako otegeeza era n'alabisa. Ye musajja mukulu Akram ono nno nga muganzi w'omukyala Ajati Kulthum ono emabegakawo bantu bangi bazze bamulangira nga bamugamba si musajja kimala olw'okubanga asula mu nnyumba y'omugenzi. Jjukira omukyala Ajati Kulthum yali mukyala wa Sheikh Nuh Muzata ng'ono nno yatufaako wabula oluvannyuma lw'ono okufa omukyala Ajati Kulthum mangu nambiro nga afunye omusajja era ng'ono ye Akram. Kino nno abantu bangi bazze bakivumirira era nga omukwano gw'abano guli mu criticism nnyingi nnyo. Abantu tebaagala love y'abano era nga babogerera bingi. Ebimu ku byo kyekyokuba nti omukulu Akram bagamba ono talina wabeera asula mu nnyumba y'omugenzi era buli kimu mwe kiggwera. Wabula ono avuddeyo n'agamba wobanga oli eyo nga ogamba mwensula please lekera awo ebigambo
mbuyo era oba oyagala kumanya gyensula jangu nsobola okutwala because nze nina amaka gensulamu. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli kujjika media ensibuko ya mawulire eyo nno nga nkugyayo omukulu Jose Chameleone ono nno nga tumumanyi nga Godfather w'abayimbi bonna mu ggwanga Uganda is one of the number one finest East Africa yonna. Ono agamba yeewunya nnyo okuwulira nti musajja mukulu Palaso yalwanye ne Alien Skin. Jjukira Chameleone agamba nti Palaso y'omu ku baana abakakamu mu Mayanja family era we yalaba vidiyo eno nga balwana teyakikkiriza wabula teyasobola kugenda maaso kubanga asalira omuntu yenna omusango because balabika bonna kye baali bakola baali tebakimanyi wabula Chameleone agamba ekirungi musajja mukulu Palaso yeetondera abawagizi bonna saako ne Alien Skin bonna yabeetondera wabula kitutamanyi oba omukulu ye Alien Skin yasonyiwa because ye yagamba talina nsonga lwaki amusonyiwa because talina kye yamukola era tamanyi lwaki amwetondera. Jjukira nti Jose Chameleone y'omu ku bayimbi gwe tumanyi asinga okwagala okulwana mu ggwanga Uganda era nga bano bazimba nnyo music industry no nga bagizimbidde ku violence era ng'ekyo omukulu Katoli Bwama yakyogerako emabega kaawo wabula kakati omulembe gwakyuka ogulabikanga ogwazzeemu because bano oluvannyuma lw'okulwana buli omu yafuna amaanyi okuva mu nsonda ez'enjawulo nga buli muntu amutunuulidde kamera zibatunuulidde olw'ensonga ababiri bano baalwana. Kale ekintu ekiraga nti biifu ezo ez'okulwana zandibanga zikomyewo nti era zisobola okuwa omuyimbi amaanyi. Jose Chameleone takkiriziganya nakyo era asaba bano ababiri mwanatu baddiŋŋane batereere industry esobole okugenda mu maaso. Jjukira nti ennaku zo ziweddeyo era ng'ennaku z'omwezi 9 Freedom City ate nga ennaku z'omwezi 9 Lugogo Cricket Oval. Kakati tugenda kumanya ani yaani abantu bo bakyagenda maaso n'okubanga beewera. Team Alien Skin they are ready, Team Palaso nabo bali ready bagamba ffe tujja kubaayo era kansubire ekintu kijja kugwa bulungi nnyo because ye Alien Skin ali well confirmed nti ekivulu kye kirina okubaayo. Poliisi eri ready okubanga eteekawo security abantu abasinga kye babadde batidde. Nyongera kujjukiza mukwano gwange nti obadde kujjika media ensibuko ya mawulire gwotanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okubanga ate tugenda mu maaso. Saba Mukama Katonda abankuumire mweraba.